However, sinyoseewo erinnya Bosco Sendikaddwa okola mu ofiisi twali byobulamu mu district muli gasaasaana sample zagenda okudda okukeberebwa nga bakakasiddwa nti balina Ebola. So tufunye okuyambibwako okuva ku bakugu Department of Health n'ebitongole ebyenjawulo batwegaseeko ttiimu yaffe egaziye tudda mu kyalo ekyo omuli obulwadde okusomesa abantu okunoonyereza kwa bonna abaana beetabye mu kuziika abali mu maka omwafa abantu n'abali baliraanye tula tubatuukako abalina obubonero tubateeta mu ddwaliro era tubasomesezza nnyo okulaba nti beekuuma obulwadde. Mu kitundu ky'e Madudi sub county ewuka nga si magombolola amalala twataddewo okuyimiriza ebivulu ebimu gamba ng'endongo gamba nga embaga ez'amaanyi naye kyetwalese kiri kintu kimu nti amasomero twagalese gatambule naye ate netteeka y'abasawo n'abakebera abaana n'okubasomesa tulabe omulimu gugunaatambula ate nekyaki tetwazikuteko naye ebivulu ebirala bibeerawo ekiro biki twabiyimirizaamu omugombola limu that was the resolution okuva mu security meeting naye amagombolola amalala mu district gabeere nga gakola mirimu gyabwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.